ntuusa kwebaza kwange eri bonna naye ku lw'obudde muwulire nga mwaniriziddwa. Ivan Ssentongo mpeerereza Mukono ate nga ndi student Bugema University. Kale nina essanyu lingi nnyo siyinza kutenda, naye njagala tugende mu kigambo kya Katonda. Abasinga obungi mwasomye omutwe gw'ekyokuyiga, wabadde mu Luzungu newankubadde platform eno ya Luganda, naye nzikiriza we tunaamalirako akawungeezi kano sayidi eno oba emisana gano tugenda kuba tutegedde ekigambo Mukama kye yasiza mu thimu eno. Omutwe gwabadde kugamba nti the circumspect walk, okutambula n'amagezi oba okutambula okwegendereza mu Luganda we nnyinza okukikyusa. Ekyawandiikibwa kyaffe nga omuweereza wa Mukama mubikkulwa nvubuka muto nnyo tera okuweereza naye era yali mu nsonga za IT wewafunawo obuzibu ono yali questionable. Agenze n'asomera mu kitabo ky'Abefeso essula 5 onnyo olw'15 ate n'atuuka ku lw'16. Ngenda kusaba nammwe muba mulina Bayibuli zammwe muyinza ozibikula, bwe kiba nga si weewaawo munzikirize nsome n'oluvannyuma tugende maaso n'ekyokuyiga ekiri mu lunyiriri luno. Lugamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Abaagalwa, omuweereza wa Mukama bwe tugenda ku context oba embeera gy'awandiikiramu ekyawandiikibwa ekyo n'abantu be yali awandiikira ekkanisa ey'Abefeso. Waliwo ebintu bingi ebyali bitambula mu Befeso bye tugenda okutunuulira. Waliwo ebyali bitambula mu bitundu okusinziira ku culture, okusinziira ku buyigirize, okusinziira ku mpisa abantu ze baali beeyisaamu. Ebyo nno tugenda bitunuulirako, naye nga sinnaba kugenda nnyo maaso kusoosootola kigambo kino, kansabe Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Weewaawo Katonda waffe Ayinza byonna, tukusaba omwagalwa Omwoyo Omutukuvu watuluŋŋamye mu kyokuyiga kino, tweyongere okumanya amazima n'obuzibu obuli mu kigambo kino, naffe tulyoke twetwalire amagezi gano era tutambulire omwo okutuusa lw'olikomya obwakabaka bwo, kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa, essuula eno ey'15 Pawulo atandikira eno mu lunyiriri w'osoma olunyiriri olw'10. Njagala tugende naawe mu Befeso 5 tutandikire mu lunyiriri olw'6. Agamba nti kubanga omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Atandika nga adressinga ensonga ezaali mu kitundu ekyo, nga waliwo okuyigiriza okutali kwa mwoyo, nga waliwo okuyigiriza okwa filosofe, nga waliwo abantu abayivu abalina amagezi ge bafunye mu ssomero, abalina amagezi ge bafunye ku mikutu oboolyawo egyaliwo n'ebigambo by'abasajja abayiiya. Ayogera mu kiseera ng'obugwenyufu buyitirivu nnyo, ng'era abantu bagunja ebintu bingi nnyo okwereetera essanyu. Naye bw'awandiikira ebigambo bino ng'agezaako okubagamba nti mutunule nnyo bwe mutambulanga. Tugenda kwogerako ku kigambo okutambula. Mu nsi muno bwe tuli, bwe tujja nga tuvudde mu Befeso, embeera gye tulimu, ensi y'Abefeso era ebikolebwa mu kiseera kino kye tulimu kye kimu. Tuli mu nsi ng'empisa embi mpitirivu nnyo, ate ensi kati weeri it is a global village. Ekikolebwa eyo mu USA
ne wano mu ddakiika emu n'obutawera kumpi tulinga abali ku kyalo kyekimu. Ekikolebwa e Rwanda wano mu Uganda kumpi tulinga abali ku kyalo kyekimu. Ensi eri ku misinde nnyo, kitegeeza nti mu kuba mu misinde empisa ezitali nnungi, obugwagwa n'emize emiyitirivu byeyongedde ate ddala. Ensi Pawulo mwe yayogerera ng'abantu ekibi kye bagulumiza ng'era bakijaguliza. Abantu baagala nnyo ebyonoonese, abantu tebaagala mazima, ng'amazima we gajja abantu baganyoolanyola. Mweyo ensi ne kaakano gye tulimu ng'abantu ekigambo kya Katonda, amazima g'ekigambo kya Katonda abantu baganyoolanyola, ng'enzikiriza nnyingi nnyo. Abantu ng'omuntu akola ekituufu nga kwegamba bakikongola, era bwe balaba ng'olinganga eyeeyisa ng'akola ekituufu mu nnyambalayo, bw'oba olina empisa ng'obuuza abantu nga bakulaba ng'ow'ekyalo. Kati ensi eyo Pawulo mwagambira nti tutambule ng'abalina amagezi. Tugenda kwetegereza okutambula ng'abalina amagezi kitegeeza ki? To walk circumspectly. Bwe nabadde empandiika nawandiise mu Luzungu naye ngenda kwogera mu Luganda. Agamba nti kwe kutambula n'obwegendereza. Tugenda kukiraba. Kwe kutambula ng'omulabufu. Kwe kutambula n'okutegeera. Kikyengezaako okutegeera nti kwe kutambula ng'okimanyi nti oli mu maaso ga Mukama. Mukama mwebaza kubanga tulina omukisa obudde buno ogutambula amawanga, naye wakati eyo mu mawanga waliyo influences ez'amaanyi, waliwo ebintu bingi nnyo nyinza okugamba nti ebirina magnet, kwegamba ebiyinza okukyusakyusa obwongo bw'omuntu, mwana wattu n'oteegomba na kukomawo wammwe gye wazaalibwa ng'olinganga atuuse mu ggulu. Abantu bangi nnyo oba bebandiise icons oba bebandiise basereebu balinganga bakatonda kubanga bwe bambala abantu babagoberera, enviiri ze basiba abantu babagoberera, kyayogera kitwalibwa okuba fayino. Pawulo wano yali ategeeza nti we tutambula, okutambula era nnyinza okweyongera okukimenya nti habitual lifestyle, kwegamba y'empisa gye tulina okweyisaamu. Kwegamba we tuba nga tutambula tulina kutambula ng'abantu abategeevu. Abantu abategeevu beewa abalungamizibwa ekigambo kya Katonda. Pawulo ki kyagezaako okututegeeza wano? Nti yonna gy'oli eyo akutegeeza nti nywerera ku kigambo kya Katonda. Kkiriza principles z'ekigambo kya Katonda zibeere mu ggwe mu by'okulya. Don't be excited. Tobeeraawo n'osamaalirira buli kimu ekijja olw'okubanga otambudde, olw'okubanga toli kumpi n'abakkiriza ng'okwata bukwasi ng'olya. Pawulo ki kyagezaako okututegeeza omuweereza wa Mukama ono Mukama amuyisaamu ekigambo nti mu kiseera kino twetaaga ba Danyeri nga ne bwe babeera bali mu bitundu eyo gye batazaalibwa basobola okuyimirira n'ekigambo kya Katonda. Njagala okubeebaza kubanga muwayo akaseera ne mukuma Sabbiiti, si ssaawa busaawa ne muvaako naye ne mubanga muli active. Mukama abampeera omukisa. Katonda mu mulembe guno okuyita muweereza we Pawulo atugamba nti tutambule nga tumanyi nti tubeera mu maaso ga Katonda. Tutambule nga tumanyi nti tutambulira mu mazima g'ekigambo kye. Mu nsi mwe tuli muno twetaaga okutambula n'okutegeera. Okutegeera mulimu okubeera nga tugaadinga omutima gwaffe. Kwe kubeera nga tuyina okuba nga ebintu ebiyingira mu ndowooza zaffe bye tulaba ku firimu, bye tulaba ku social media, olumbe lwa social media lwatujjira nungi nnyo era njagala kubeebaza kubanga nkimanyi mugikozesa bulungi ate effective. Naye oyinza okwesanga ng'osangako obubaka obulungamya obulamu bwo eri Mukama
bumu oba bubiri naye ne weesanga ng'ebizzeeko ebirala binga 15 naye ng'ekyamazima tebiweesa Katonda kitiibwa. Okutambula kuno kutwogerako okuli so careful, okutambula n'amagezi mulimu okubeera nga tuziyiza nga twewalira ddala ebyo biyinza okwonoona omutima gwaffe. Tuli mu mulembe wano, tulinawo abazadde, nkyenzikiriza mulina abaana oba oli awo abatabalina nga babasuubira ngenda kubasabira mu bafune, si weewaawo. Naye kikyengezaako okutegeeza nti omwana akwata essimu, akwata eyo taabu ennene bweti gye wateekamu ssente, biki byafiidinga omutima gwe? Abaana bali ku pornography, abaana bali ku mize emiyitirivu ennyo. Naye nga tutambula eyo tulina okutegeeza abaana baffe nti we are citizens of heaven, tuli batuuze baggulu. Ekyo tulina okukitegeera. Wano we tuli matwale agatali gaffe. Tulina okutambula nga tumanyi nti tuli matwale ga Mulabe. Si kugamba nti oyinza okuba munne nga ggwe otambudde oba oli Argentina, olina mikwano gyeyo, kati njogera munammwe baganda bange bannyinaze abali USA. Eyo newankubadde bayinza okulabika okuba nga walungiko mu ekonome n'ebirala ebiringa ebyo, oyo omulaba ayinza obiteekawo okutusigira ekifaananyi nti wano tuli seefu. Naye njagala okubategeeza tuli matwale ga Mulabe. Ebanga emmese etegeddwa akanyeebwa, oba oli edda emmese ezatutawanyanga, simanyi oba neyo gye ziri, naye nazo zigenze zifaafa. Naye bateekangawo ennyaanya ne bateekako kayinosiidi, kati emmese n'eva eri neerabika ng'eyagala okulya ku nnyaanya n'efa. Ebyo ebintu byonna ebitwetoolodde kabireme kutuyinula nti tuli bulungi, tuli mu maaso era tuli mu matwale ga Mulabe. Njagala okwogerako era ne ku kigambo, nkyayogera ku kigambo okutambula, watching your step. Kwe kubanga tutambula naye nga twegendereza ebigere byaffe we birinnya. Nabategeezezza nti okutambula kuno y'empisa yaffe eya buli lunaku. Decisions ze tukola, embeera gye tukola, tuleme kukola bintu nga tukola carelessly, nga tetufuddeeyo, kubanga neyo gye tuli Katonda waffe atulaba era atumanyi. Tetuyina compromisinga ku standards ezaffe ez'obukristaayo. Kanjogereko ku kigambo kino ekigamba nti ng'abalina amagezi so si ng'abatalina magezi. Njagala okutegeeza nti abantu abatalina magezi oba bewandiise nga fools be bantu ababeera mu nsi muno nga balinga abatalina kigendererwa. Mu nsi muno mwe tutambulira, Katonda atutonda olw'ekigendererwa eky'okumusinza n'okumuweereza. Njagala kwebaza Mukama abawadde omukisa okujjukira ekyo, kubanga newankubadde oba oli awo omukadde w'ekkanisa gye wava takulaba, newankubadde oba oli awo omusumbawo takukubira nako, naye n'otambula mu nsi ng'omanyi nti nina ekigendererwa. Njagala era n'okubeebaza nga muli eyo naye ne munyweza ebigendererwa bye mwagenda nabyo. Abamu nkimanyi muyinza okuba mwagenda eyo nga mwagala okukyusa obulamu bwabo bwe mwaleka eno. Tokyerabira, komawo. Newankubadde ebirungi biyinza okuba biri eyo, naye komawo ogambe nti nateekateeka okuzimbira mmange ennyumba, nateekateeka okukola omulimu gwa Mukama, kanteeke ssente mu effort. Mwana wattu eno obukadde 2 buyinza okukola effort, abantu ba Mukama ne bamukkiriza. Saamiina. Mwana wattu oyinza okubeera eyo ng'olina ekigendererwa eky'okuyamba bamulekwa, tokisuula. Eky'okuyamba ku nfuuzi abafiiriddwa, tokisuula. Tambula ng'olina ekigendererwa. Abantu abatalina kigendererwa bateekawo obulamu obw'amasanyu. Omuwandiisi omu yagamba nti olabira omuntu atalina kigendererwa ye muntu eyeebulizabuliza mu bintu eby'amasanyu n'okubeera ng'ali mu kweraga bwerasi. N'osanga omuntu nga yagamba nze obulamu obwange nkozesa obukadde 3 olunaku,
nze wemba nyambala nkozesa obukadde 5 omuntu oyo aba talina kigendererwa kubanga yeerabira ekigendererwa kye neweesanga ng'atambula era bayibuli emuyise nti musirusiru. This is a contrast. Kuno okugeraageranya omuntu ono alina ekigendererwa n'omuntu atalina kigendererwa, omuntu omugezi n'omuntu omusiru. Wulira ebigambo bino. Omuntu omugezi yoyo atambulira mu bulamu obw'okukkiriza, yoyo atambulira mu bulamu obw'ekigambo kya Katonda, yoyo atambula si lwakulaba naye olw'okutegeera ekyo Katonda kyamwagaza. Abasirusiru bamala gagwa mu buli kimu, naye abagezi bakkiriza okuwabulwa. Osoma ekitabo kya Ngero kiyigiriza mu buli aspect ey'obulamu. Abasirusiru bagoberera ekibinja. Ndaba ne gundi kyakola, mwana wattu jangu tugende kweno, waliwo ekitambula eno tunyweko ku kenge. Naye abagezigezi banoonya ekyo Kristo kyayagala. Mbasaba nga mbeegayirira awamu nange kubanga obubaka buno butugira ffenna tusobole okunyweza ekyo Kristo kyayagalira kyasanyukira. Abasirusiru boonoona obudde. Tugenda kulabako kye tuyita redeeming the time oba okwegulira ebbanga. Okwegulira ebbanga tugenda kukiraba. Kitegeeza ki? Era bwe naayogera ku bintu ebyo oba ezo phrases oba statement eziri mu lunyiroozo 4, okusooka kwa byonna okutambula n'amagezi. Ekyokubiri kwe kubanga tutambula ng'abalina amagezi so singa abatalina amagezi. Ekirala kwe kwegulira ebbanga. N'ekirala kye ngenda okwogerako nga nsembyayo ennaku ze tulimu mbi. Kaakati ndi ku kigambo ekigamba nti ng'abalina amagezi so singa abatalina amagezi. Ngambye nti abasirusiru boonoona obudde. Omuntu eyeesanga ng'akimanyi nti ku nsi kuno alinako obudde butono, tamanyi. Juzi twabadde wano, simanyi oba amawulire mwagalabye, naye mu kiro kimu obadde na kiro, naye akadde kazze emmotoka 4 ne zikoonagana, baasi ne zikoonagana, abantu 65 ne bafa. Kitegeeza ki? Nti teri amanyi kaseera bw'agenda kuva. Omulabe Sitaani ayagala ffenna waatunyigira atuttira awo. Tutambule ng'abalina amagezi, tutambule nga tulonda ekyo Katonda kyayagala, era tutambulire omwo. Njagala kwogerako kubanga akaseera kaffe oluusi era kaba katono, naye kanjogereko ku kigambo okwegulira ebbanga. Ow'Oluzungu agamba nti redeeming the time. Ngenda kukivuunula. Naye bw'oba ogezaako okukitegeera ekigambo kino, kiringanga ekigamba nti weegulireyo ku kadde. Naye mu bufunze kiba kitegeeza nti kwe kukozesa buli mukisa gw'olina. Making good use of the opportunity you have. Njagala okubategeeza baganda bange bannyinaze abali ku mukutu guno nti tulina akaseera katono. Ivan Ssentongo ndi muvubuka oyinza ogamba mbula kalevu, naye ekintu kino nze kye nazuula nti nina obudde butono nnyo ku nsi kubanga abantu bangi nnyo benziise nga myaka gyange nga n'abamu tebannaba kugituukako. Kitegeeza nange ndi candidate ajjudde asobola okufiirwa obulamu. W'ofuna obudde obw'okuwulira ekigambo kya Katonda bukole. Waliwo devotions zempeereza ku mikutu ez'enjawulo buli ku makya, naye njagala okutegeeza ebigambo bino nti w'ofuna obudde obukola devotion bukole, oweereze ku mikutu egy'enjawulo kubanga akaseera kayinza okutuuka nga tokyalina budde obwo. W'ofuna obudde obuteeka ssente mulimu gwa Mukama, teekamu nga teweebaliridde kubanga tomanyi nkya kigenda kuddako. W'ofuna obudde obuyiga lesoni giyige ate ogiyigirise. Newankubadde tuli mu mbeera enzibu ate oluusi mu nsi eyo gye muli abantu balina nnyo libaga nti ddembe lyabwe tomala googerayogera na muntu. Bwempulira situkangayo okujjako bwe ndifuna omukisa n'embituukako n'embikwatako. Naye w'ofuna obudde obuyisaawo ekigambo kya Mukama oba muli ku kabaga, yogera erinnya lya Mukama kubanga eyo opportunity ennene nnyo. Katonda yatwala abaana ba Isirayiri e Babilooni ng'ayagala nga bali eyo
banyweze ekigambo ki era bayimirire ku by'ensonga abantu babalabe bagambe nti Katonda w'Abayisirayiri ye Katonda ddala era Nebukadduneeza yakiregako n'akiraba. Kozesa obudde. Obulamu bwina obudde butono. Obudde bwe tuluuzinga ntera nnyo okugamba mikwano gyange eyo gye nsomera nti we tujja wano taamu yonna babeera bamanyi nti mu January mu budde bwe buti we bajja okukola mid semester wano bajja kukola end of term. Kaakati ate tugenze okwesanga mu November akaseera ke tubadde tulowooza tunakweramu ebibuuzo bakasazeeko batidde nti ebyokulonda bigenda teeteganya era gavumenti yagambye nti mukyuseemu. Naye ababadde beebaka nga balowooza bagenda somera mu November bubakeeredde kubanga ebibuuzo byankya. Obudde buli baboonoonye mu ki? Mu kubeera nga banoonya abawala n'abawala nga banoonya abalenzi mu mboozi ku mikutu social media wifi weeri naye ng'oli ali ku social media alaba kano alaba kali. Omwagalwa w'oba okutta essimu eyo it is an opportunity eriko ebintu bingi nnyo gikozese okole omulimu gwa Mukama. Tetulina budde. Saagala kwesa nnyo byawandiikibwa bingi naye bwe tugenda mu Yokaana essula ey'omwenda onyirwakuna atulaga bulungi Mukama waffe Yesu atugamba nti tukole omulimu gwa Mukama ng'obudde bukyali misana kubanga ekiseera kigenda kujja bwe tutayinziza wadde okukolera omulimu. Obudde buno bukyali misana. Ivan nkyasobola okwogera, Ivan nkyasobola okubuukabuuka ne waliwo ekiseera ekiyinza okutuuka ng'amagulu bagawanise anti mbadde nsala akamotoka ne kantomera. Obudde buyinza okutuuka nga nsirise sikyasobola kwogera. Nyweza ekigambo kya Mukama, nyweza ku Mukama, wulira enjiri. Abayimbi bayimbye oluyimba olugamba nti onaakola otya bwe kuba kwewaayo eri Yesu Kristo ng'obadde olina by'osikatiramu n'owekkiriranya akaseera tewali kubanga omusango gulamulwa buli kaseera na buli kaseera. Okwegulira obudde ngana emwannyinaze essaawa egenda maaso mufo ky'okwemulugunya nti obudde bugenda ate abeeyo mbeebaza kubanga mukolera nnyo ku budde era nzikiriza n'obudde wano nsonga nkulu nnyo nti obudde bwaffe tulina okufaayo ne tubutayiminga. Naye kikyengezaako okwogera nti essaawa tetulina weemulugunya nti edduka katudduke nayo. Abantu bangi nnyo bamanyi okugamba nti Yesu ng'aluddewo naye omuyimbi ow'oluyimba olwo kiseera ki ekisigadde? Abantu bangi nnyo mu kiseera kino baweddemu amaanyi bagamba nti Yesu aluddewo okujja era babuuza ekibuuzo yagamba akomewo mangu. Amangu ge galiwa? Era ba theologians oba abasoma ebitabo by'enzikiriza bagenze maaso n'okunoonyereza how soon is soon. Naye njagala okutegeeza nti Katonda waffe teyabagamba nti nnaku z'omwezi bwezi naye akomewo mangu. Ntera nnyo okubagamba nti okimanyi nti mukadde kano wali abali mu kukkiriza Kristo era ababatizibwa kati singa yakomyewo jjo abo bandizikiridde mu butamanya. Kale ng'osoose okujja ebirowoozo byo n'amagezi go ku kulwawo kwa Yesu Kristo sooka onoonye nyimiridde ntya ne Kristo, obulamu bwange abusanga atya obudde buno, neeteeseteese. Obudde tewali. Obudde bwandibadde bufokasinga nnyo ku bulamu bwo ne kiki ky'olina okukola n'ekitundu ky'olina ozzanya mu mulimu gw'enjiri. Woba okyasobola okukwata essente n'oziteeka mu mulimu gw'enjiri n'ogamba nti no kubanga essimu weeziri n'ogamba nti ow'obulabirizi I want to facilitate that effort, njagala giteeka mu ssente, njagala kuteeka ssente mu baana abateesobola, njagala teeka ssente mu babuulizi ba njiri kubanga omwana watu oyinza okwesanga ng'abantu basoma mulimu bebeewerera bakola ebintu bingi nnyo okuyimirirawo n'abalala banywa amazzi mbeera wali ebugema naye n'olaba omwana n'agamba nti sirina nekyendya. Woba olina opportunity eyo gikozese oteeke ssente mu muweereza oyo,
woba olina opportunity eyo ewa ekitundu eky'ekkumi ekiramba kikole omulimu gikozesa. You can't recover the lost years. Abantu bangi nnyo tumanyi okubeerawo ne wejjusa n'ogamba nti kale singa mu myaka giri najjadde eno. Nedda, kakati obudde buno gy'oli kyekiseera okukyusa buli kimu eky'obulamu bwaffe ate tutandika kati. Kanjogereyo era ekigambo kino ekirala, okutambula n'amagezi, kubanga ennaku ze tulimu mbi. Wagamba nti we are living in evil days. Sagala kuyisa nnyo oluzungu kubanga tuli mu Luganda service. Naye kanjogere ku kigambo kino. Tayogera nti wiiki, ayogera ku kye tuyita generation. Ayogera ku kigambo kye tuyitibwa era. Tulina omulembe guno abavubuka bakozesa ekigambo ekigamba nti they are the Gen Z. Era ekkanisa erumbiddwa ekibiina eky'abavubuka ab'amaanyi nga beegasse n'abasajja abo abatakkiriza nti obudde obwabwe obw'ekivubuka obwawo bwetaayitako, okulaba nga balwanyisa ekkanisa ya Mukama kubanga baagala bagitwale nga we baagala. Era beeyita ba liberals. Baagala okwambala nga we baagala, baagala okulya nga we baagala, bajjira mu damage, bajjira mu kwegamba, era bagamba nti it is culture. Naye njagala okutegeeza nti Katonda singa buli kimu ekiri mu culture yakigenda nakyo, oba oliawo Bayibuli yandibadde teyeetaagisa. Naye yamanya nti ebyo bye twesibako ebiringanga ebiri mu culture, nti eno gye ŋŋenze culture eno balya bwe bati, eno gye ŋŋenze culture eno bambala bwe bati, n'ogenda amaaso nga you just adopting. Teyanditegeezezza baana ba Isirayiri kwawulamu birongoofu na bitali birongoofu. Teyanditegeezezza abaana ba Isirayiri kumanya nnyambala ntuufu naye etali ntuufu. Teyanditegeezezza abaana ba Isirayiri obufumbo n'ekika ky'obufumbo. Obudde buno era omulembe gwe tulimu, omulembe gunaabuddwa olwa kalica ez'enjawulo, ng'omuntu takiraba. Kya nsonga nnyo musajja kuwasa musajja munne, ate olaba biri eno ewaffe Uganda, ate nze ndowooza eyo kisukka nnyo. Naye kati ekiseera kituuse ng'abantu bakiraba nomo. Nenjagala okutegeeza nti ennaku zino ze tulimu mbi, nga bwe twalabye nti okutambula n'amagezi kwe kunyweza principles, kwe kunyweza empagi ez'obukristaayo, kwe kuteeka Kristo mu bulamu bwaffe era n'okumutunuulira, kwe kunyweza ekigambo kya Katonda era n'okinywererako newankubadde tuli yonna, olyoke oyogere ogambe nti sigenda kuva ku kigambo kya Katonda. Oyogere ebigambo nga Danyeri bye yayogera, n'agamba nti sijja kweyonoonesa n'emmere eri ku mmeeza ya kabaka. Oyogere ebigambo ng'abalenzi bali abasatu, Sadraki, Misaki n'Abedinego, ebigambo bye baayogera nga kabaka Nebukadduneeza abawadde ekigezo ekinene, n'agamba no, tetugenda compromisinga. Bagamba tetugenda compromisinga. Tegeera kino ayi kabaka, kale oba nga n'atuwonya, kale oba newankubadde owa oliawo taatuwonye, tetunda kuvunnama. Tokkiriza kuvunnamira boosi wo nga wekiiranye olwa Katonda. Newankubadde ssente oyinza ozibalabalamu nga sabbiiti ya Mukama ogenda obalabalamu, ate olunaku oluliko ssente olula nga $50,000 mu lunaku lumu. Don't compromise. Kkiriza ozifiirwe kubanga kiyinza okuba kyekigezo kyo. Waayo obulamu bwo eri Kristo. Nywera ku kigambo kya Katonda. Ennaku ze tulimu mbi, kwe kutambulira mu mazima. Nesanze mu wiiki eri ewedde nga nina abantu abazze ku mukutu gwange era mu WhatsApp yange ne bajja n'enjigiriza ez'enjawulo. Nenjagala okutegeeza nga balumba ekkanisa ya Mukama era nga balumba Bayibuli nga banyola ebyawandiikibwa. Ne ŋŋamba kaakati omuntu atayiga kigambo kya Katonda bino we bimusanga tebamututte, nga bayigiriza abantu nti byonna birongoofu lya, nga balina engeri gye banyoolanyola ekigambo kya Katonda. Era ng'omuweereza wa Mukama ne ndaba
lwaki Katonda yampita okubeera omuweereza we n'antwala ne mu ttendekero neeyongera okukuguka, kubanga ayagala abantu abanaayimirira ku mazima g'ekigambo kya Katonda n'okukuuma abantu be mu kigambo ekyannamaddala nga bayimiridde ku doctrines entuufu ezibatwala eri okusinza okutuufu. Ne ngamba kale singa basanga omuntu oyo awaayo akadde mu wiiki n'abikula Bayibuli omulundi gumu, ne basanga omuntu nga ye talina na budde bwa kusaba, kale oyo Sitaani bw'amusanga amukuba ekigo ekinene. Atugamba okunywerera ku mazima, okunywerera mu kutambula okw'Omwoyo Omutukuvu, mu kwegomba omubiri. Njagala okutegeeza nti okutambula kw'Omukristaayo kuyinza obutaba perfect, oyinza okuba olwana, naye ate olina kutambula ng'olina purpose, si kumala gatambula, beera ng'oli focused. Njagala kwogera ebigambo bino nzikiriza ng'akadde kaffe olw'okuba tekali ku sayidi yaffe, ate mujja kunsonyiwa kubanga ne netiwaaka ate n'ebirala ebiringa ebyo biyinza okuba bitusalaasalako, naye kanjogere ebigambo bino. Ennaku zino embi ze tulimu ng'omulabe tatuula, waliwo ebintu ebimu nina gwe nabadde njogera ne mugamba nti waliwo ebintu ebimu nga Sitaani atuma era ng'atuma bamalayika be, naye ate bwe kituuka ku bintu ebimu nga yeesitukira ng'okunoonya omubeezi, Mukama ayinza okuba abawa omukisa ng'abali kuno kwonna muli bafumbo, naye ate mulina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti Sitaani yeesitukira ng'amanyi nti bwe nnaayonoona amaka, omwana ono ne mukwasa kino, ne mukwasa omuntu atali mulungi atatya Katonda, ngenda kuba mpangudde. Naye we tutambula ng'abalina amagezi ne tunyura ku principles ne tugamba no, tetugenda compromisinga, tetugenda kwekkiriranya, katunywerere ku ekyo Katonda ky'ayagala, ojja kwesanga nga Katonda ebintu byayimirizaawo binyweredde mu bulamu bwaffe. Njagala kwogera ebigambo bino nga mmaliriza. We tutambula ng'abalina amagezi era ne tutambula nga twegendereza, ne tutambula mu kigambo kya Katonda nga tuli banywevu mu kusaba, nga tuli banywevu mu kuyiga ekigambo kya Katonda, weebale nnyo ow'ebirango kuba tulaze nti tuyina obudde obw'okongregatinga ne tuyiga ekigambo kya Katonda, ne Katonda abeera kumpi naffe. Ekyo kimu. We tutambula nga twegulira ebbanga olw'ekitiibwa kya Katonda, obulamu bwaffe bubeera mu mbeera ey'omuganyulo era ne tuba ba mugaso, ne tulyoka tujaguza, ne tulyoka tusanyuka era ne tuyimba nti ozaana. Katonda waffe atuwanguzisa. We tukuumira amaaso gaffe ku Yesu Kristo, okutambulanga n'amagezi kwe kwekumira amaaso ku Yesu Kristo, so si kibiina ekinene n'abangi bye bagamba. Kwe kwegendereza nga tutambula mu nsi eno ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba, so singa emotions zaffe. Nze mpulira kino kye mpuliramu emirembe, kankole kino, I feel like going to the beach, I feel like going to the bar. No, those are your emotions. Teeka ekigambo kya Katonda kye kiba kikuvuga. Kwe kutambula n'omutima gwo nga guli ddala ku Mwoyo Omutukuvu kyakuyigiriza, so si ng'ensi bw'ekulaga. Kanyogereyo ebigambo bino ndowooza mu ddakiika nga 5 ate mpunzike. Okutambula n'amagezi mulimu okukola choices mu bintu byaffe eby'obulamu mwe tutambulira. Nga tunakola choice entuufu, twetaaga okusooka okwebuuza ku kigambo kya Katonda, obuuze kyogera ki ku nsonga eno. Twewale okutambula ng'abasirusiru. Abasirusiru twalabye nti beebo abatatambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, kwe kunywereza ddala principles ezo Katonda z'ayagala. Ekirala kwe kutambula mu bulamu nga buli purposeful, nga bwa mugaso ate nga buli intentional. Kwe kubanga muli owulira Yesu ali naawe, ate woba otambula naye. Katonda waffe mwetegefu okubeera wamu naffe. Singa naffe twewaayo ne tukkiriza mu mulembe okufaanako bwe guti okuyimirira. Munzikirize nsome ebigambo bino
bitono nnyo n'oluvannyuma mpunzike n'okuyita kuno. When the world looks careless, ng'ensi etambula teyeefiirayo, ng'abantu balina emirembe era nga balina eddembe. Omuntu alina eddembe eriwasa embizi. Nalabye ejjuuzi omusajja nga wasiza embizi. Abantu alina eddembe ery'okutambula ng'atambula bute. Omuntu alina eddembe ery'okukyusakyusa ekigambo kya Katonda. Omuntu alina eddembe ery'obutasinza. Omuntu alina eddembe ery'okutta bw'ayagadde. Omuntu alina eddembe ery'okukola buli zambi. Ng'ensi bwetyo bweyigiriza, let you look, nyinza kale kankuze ekigambo, let the church look careful. Gwe kanisa, be kanisa katutambule nga twegendereza. Katutambule ng'oli wa kubuuza ekibuuzo osooka kubuuza Katonda ayogerawo ki. When the world walks crooked, ng'ensi etambula nga terina na control, etambula n'obusirusiru, let the believer walk circumspect. Gw'omukkiriza londawo okutambula n'amagezi. When the world wastes time, ng'ensi eyonoona obudde, abantu bali nnyo ku TikTok nga balaba n'ebitalina makulu. Wulira kino, let the saints redeem it. Nti gw'omutuukirivu, gw'omutukuvu wa Mukama, gwe weegulira obudde, kozesa omukisa gw'olina okukoleramu omulimu. Ekirala ekisembayo, ng'ensi etambula nga temanyi mulembe gw'erimu, gw'omukristaayo amanyi ensi gy'eva ne gy'edda, nywera ku kigambo kye. Mukama Katonda anoonya abalinga abo. Bwe mba nninayo abalinga abo nga bagamba nti Mukama Katonda tuyambe, olwayo tuwulidde ekigambo kino, tuyambe, oba oliawo somewhere somehow tubadde tukompromisinga, kanjogere Luganda kubanga service ya Luganda, oba oliawo nti awamu tubadde twekkiriranya, ng'ate munnange nina okukola ddoola ezo kubanga eno najja kukola, ate baagala nkole kino kubanga ekyo kye nina okukola, siina budde bwa kigambo kya Katonda, nze ndi bize mu bintu ebirala. Ng'ensi eyinza okuba ekuzingako okutwala eyo, gwe kwesange mu mbeera ey'okwemya n'ekigambo kya Katonda. Oba oliawo ng'oyagala tuli dedicate, ng'oyagala okweyongera okwenywereza mu kutambula n'amagezi, ogenda kujja wamu nange tuweeyo okusaba omwagalwa. Nzikiriza nga tugenda ssaba n'oyo ali ku mukutu guno agamba nti Mukama Katonda nnyamba era nzizeeyo okwewonga buto ntambule n'amagezi. Katusabe. Katonda waffe ayinza byonna, Katonda taggwaawo, tukweyanzizza nnyo kubanga otuwadde omukisa guno okutuula ku bigere ebyo. Omuweereza wa Mukama Pawulo gwe yayisaamu ekigambo kye okuluŋŋamya Abeefeso, ng'abalungamya mu nsi eyali efaananako ng'eno bweri, ng'abantu bangi bayivu bakonfyuzinga, naye bennyini beekonfyuzinze. Mukama Katonda kabaleme tukonfyuzinga. Ng'abantu bangi bambala nga bwe baagala, ng'abantu bangi balya nga bwe balya, abantu bangi nga bakola byonna, bawasa nga bwe bawasa. Newankubadde tuyinza okuba tuli kubanga enjawulo, katuleme kuva ku mpisa ez'ekigambo kya Katonda, katunywere ku kigambo kya Katonda, katubeere banywevu olw'omulimu gwo. Tuyambe Mukama, tuyige okukozesa obudde buno n'okwegulira obudde, kubanga ennaku ze tulimu mbi. Katukozese buli mukisa gwe tulina. Bwe kuba kuwagira omulimu Mukama Katonda, katuwagire omulimu gwo, era Mukama Katonda enjiri ebuulirwe, oyo no Kristo olyoke okomye obwakabaka bwo. Bwe kuba Mukama Katonda kuyamba n'okukola obuweereza bw'okolera ddala ng'oli ku nsi kuno Yesu Kristo, tuyambe omulimu ogwo gutuukirizibwe mu ffe ate mu kiseera kino. Abaana bo abali Mukama Katonda bawa omukisa. Abazze nga baagala to dedicate themselves, abagala okuddamu okwewaayo eri eyo gy'oli, Mukama Katonda nsaba okkiriza okusaba okwo, otuweewamu omukisa n'olw'ekyokuyiga kino. Wa omukisa ensawo z'abaana bo, wa omukisa abaana baabwe, wa omukisa famire ze baaleka eno, wa omukisa emirimu gye bakola eyo, yongera obanywereza ku kigambo kyo mu nsi efaanako bw'eti. Okusaba kwaffe namita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.
amiina. Amiina.